Syria kitokota. Era nga bakadama bonna abakolerayo Syria bali maziga. Ng'oggyeko okuba nti bano babawaayo mu biseera by'entalo bafiiremu ne babaddukako ne babaleka mu mayumba ne babakanyuga ku nguudo. Waliwo n'ebintu ebirala ebibakolebwako. Waliwo akatambi ke ngendo bateera mu vidiyo yange eno. Wabula nga tekiri kwabo bokka abakolera Syria. Nawe akolera mu Saudi kisobola okutuukako, akolera Dubai kisobola okutuukako, abali e Kuwait mu Oman bisobola batuukako, ate nga abamu byabatuukako dda. Yenze Sheila Adita, subscribing ku YouTube channel yange, kwata ku notification bell nga buli video yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi. Nga tetunnaba kwogera bigambo bingi, waliwo obutambi bwenjagala tubeere nga tulaba tusheyaringeko nammwe. Wabula nga naawe ali eyo twetaaga endowooza y'oku butambi nga buno. Era nga ogwe ow'amaziga amangi akatambi kano kaleke, ow'omutima omunafu akatambi tokalaba, ow'ekisa ekingi tokalaba, naawe ayina omutima omubi tokalaba. Olw'ensonga bw'onoomaliriza olaba akatambi kano kayinza okuwa endowooza enkyamu, oyinza okunyiiga, oyinza okwetamwa, oyinza n'okukola ky'otalina kola. Kyova olaba tukugamba bw'obanga gwe oyina ebimu ku byenjogedde wammanga akatambi kaleke, oba obutambi bunene obuleke tokola ki? Tobulaba. Katugendeko mu to you, you look at me and you be polite. You be polite or I will put you now in the street. You understand? And I will take back the money. Now I will call them to give me back the money. You be polite and you answer politely. We were good to you. You answer politely. Stop making this drama. You are staying in Syria. There is a contract. But I do not want you anymore. I told him. And I told him now, because if he was open, you go to sleep there. You have a contract. You understand or you don't? You understand or you don't? You understand or you don't understand? Lekki, don't do this. You understand or you don't understand? Answer. There is contract. You understand or you don't? You think the office will fly you back to your country? Huh? No? I am the only one who can fly you to the country. Because you are under my name. You understand? And now because you did this, I'm not going to pay the ticket. You will stay in the office or he will send you to another family that they have 6 people. You have to serve 6. Iffe twewaayo okubanga tubannyonnyola ku biki ebigenda mu maaso mu bantu abo bemukolera. Era nga obutambi bwaffe obusinga bwe tukola tubeera tubawooninga, tubeera tubalabula, tubeera tubakomako. Tetugamba nti abasinga okugenda mu ensi ezo mubonaabona. Si buli omuntu abonaabona. Bangi bafunirayo emirembe, bangi bafunirayo kye baanona, bangi bafuna ebintu bye baali beetaaga okufuna, bangi bafuniddeyo emirembe. Nange ayogera nali ngenzeeyo, nafunayo mirembe gyokka. Sijjukira kukaabako, sijjukira kwewuunaganya, sijjukira kukomplaininga, sijjukira kusongamu muntu lunwe nti bannange ono ye yantwala. Nafuna emirembe, nenkola emyaka gye nalina okukola, nempulaninga bye nalina okupulaninga, ekiseera ne kituuka nenkola ki? Nenkomawo ewaka. Nga ndi mulamu bulungi, ennyirira, nga nfuniddeyo emirembe. So bwe twogera ku nsonga bweziti tetutegeeza nti mwenna abali eyo mugenda funa ebizibu oba temugenda kusanyuka, si kye tutegeeza. Wabula ate nga ennamba esinga ey'abannyinaffe abagenda eyo nabo bafuna ebizibu. Ebizibu nga by'olabye mwaka akatambi n'ebisingakaawo. Ate era ng'abamu ku bannammwe bali mu makomera bangi nnyo tetusobola kubabala ne tubamalayo. Abalala nga baafa dda n'emirambo gyabwe tegikomesebwangawo waka. Abalala nga bakama baabwe baabatta,
emirambo ne bagiteeka mu fridge oba emirambo ne bagiziika mu ddungu abalala nga baabula abalala nga bakama baabwe baabawamba ne babeefunza so ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso mu nsi z'abo abantu being that nti ffe tuli baddugavu n'ebitukolebwako babikola abantu baddugavu abamu nga babikolanga kankole kino ndabe bwe kinaabeera ono muddugavu kamutte ndaba oba anaavaamu omusaayi ono muddugavu kamukole kino alabika tekijja muluma n'ebintu ebirala so tubeereyo nga tubakomako ne tubagamba bw'olaba nga embeera ekyuse w'okolera eyo ye red flag esooka embeera kasita ekyuka w'okolera yeyo red flag esooka mukama wo kasita akyusa mu mpisa manya atandise okukoowa oba akukooye kuba naye muntu mistakes zino ze tujja tukolera mu nnyumba z'abana abantu batuuka ebiseera munene ne batwetamwa however much ffe nga tugamba omwarabu naye gwe ng'omukozi okoze eki ekikuleetera oyagalibwe oba bakukoowe tunulamu mu mbeera zo olwo omanye omuntu ono byenkola bimunyiiza oba bimusanyusa however ng'abantu bemukolera bazibu bakusiima abantu bemukolera bazibu bakurecognizinga muntu nti ono omuntu akola however much okola biriwa ayinza obutakusiima olw'ensonga ajja gamba ono omuntu nze namuleeta nze muliisa nze musuza ali mu ngalo zange ngalaba ekyokusiima it's not worthy kwebyo ebintu byonna byakola ki byakolera era ntubagamba nti woba okola tolinda kusiimibwa gwe just do your work omuwala oyo abadde mu katambi tetumanyi kyonna kye yakoze naye nga baamukwata akatambi nga bamugamba bagenda musuula ku street ze Syria ate nga bino ebintu bituukawo bakama bamwe babasuula bakama bamwe babadipootinga nga temwetegese bakama bamwe babasiba mu makomera bakama bamwe babasibako emisango kati ogenda kukola otya buli woolabanga nga embeera ekyuse w'okolera noonya ekiddako either okyuse mu nneeyisaayo oba okyuse mu ngeri gy'obadde okolamu emirimu oba otandika okwebulira onoonye wa w'otabadde right onoonye wa w'olina okutereeza onoonye engeri yonna ey'okukyamulamu omukwano gwo mutandika okubeera kyekimu omugguleko omukwano mutandika okukwatagana abaana b'ewako bakoleko omukwano lwaki tubagamba mubakoleko emikwano oba ofunye alabayi agenda okukubeererawo nga yagamba however mama wange agamba nti ono mubi naye ku sayidi yange mulungi olw'ensonga akola abcd katusuubire vidiyo eno egenda banyumirira egenda baggula amaaso twesange mu comment section. Mbagala nnyo yenze Sheila Adita.